waliwo omulamazi omu eyava mu paalishi yaffe ey'Ekinoni Buddu eyo ng'agenda Namugongo, naye bwe yatuuka e Lukaya yali talina bulungi ssente, n'agulawo emiyembe gyali ebiri. Yalina mutabani we nga mutoototo, n'agulawo emiyembe gyali ebiri. Bwe batuuka mubwera wakati awo nga wamma enjala kyebakola kyapajjayo emiyembe egyo ebiri mu nkanga n'akwasa mutabani we. Bwe yagiwa omutabani agenda okukyusa amaaso bw'ati ng'omutabani emiyembe gyombi yasooka n'aluma ku gumu, n'addamu n'aluma ne ku muyembe omulala. Taata ne kimuyisa bubi, n'agamba omwana ono bwenti bwe namuguza. Naye omutabani kyava akyukira taata bw'ati n'amugamba, taata kwako omuyembe guno guwooma, guno gutawooma bulungi, kanze gwe mbandya. Oba muntegeera? Guno oguwooma taata gwe gukola ki? Guno ogutawooma bulungi kanze gwe mbankola ki? Gwe mbandya. Ssebo kyamaanyi Nyanzi, omuyembe oguwooma gwowa Majoni. Maama Majoni, omuyembe oguwooma gwe gwa Kirama. Ono mubagugumiikiriza gwowo omuyembe oguwooma gwe n'oyo ogutawooma oteeka okuba nga okola ki? Ng'omwagala. Oteeka okuba nga oli mugumiikiriza gy'ali. Oteeka okuba nga olwawo okusalawo, kubanga singa taata yabajja omwana ono oluyi, ekikolwa ky'omwana kitunuulire. Bwe bufumbo obwo bwe muyingidde, muzikirize batuuseeko obubaka bwa Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro ku mbaga y'omwami Fred Ssentamu, Chairman Nyanzi ne mukyala Majoni Namukisa mu Lutikko e Lubaga olunaku olwaleero. Mbatuusaako okulamusa kwange ne mukyala wange ate ne mwannyina wa Kawasa, mukyala wa Katikkiro mwannyoko okimanyi bulungi nnyo, Margaret Nabikindu, ate n'okulamusa okuvudde mu Bwakabaka bwa Buganda. Nebaza Omutonzi abasobozesezza okutuuka ku lunaku luno olw'ebyafaayo mu bulamu bwammwe. Mwasooka okumpita ku mbaga yammwe eyali ey'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu 2020, era ne mbakakasa nti nja kubeera nammwe ku lunaku olwo, kyokka olw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe embaga teyasobola kubaawo. Ku mulundi guno neesanze nga ku lunaku luno lwennyini kuliko enteekateeka endala ate nga nzibu nnyo okujjulula. Kyenvudde nsaba Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita w'ensonga z'olukiiko kabineeti era avunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro ankiikirire era abatuuseeko obubaka bwange. Mbayozaayoza okufuna obufumbo obutukuvu, mwebale kusalawo kubeeragana obulamu bwammwe bwonna. Obufumbo kuyitibwa okuva ewa Mukama Katonda, era musaana mukuume bulungi ekitiibwa ekyo, abalala basobole okubalabirako olw'ekifaananyi n'enneeyisa ebijja ekitiibwa ekyo. Mwami Nyanzi, oli mukulembeze mu nsonga ez'enjawulo. Nsuubira nti eddaala ly'oyongeddeko ligenda kukusobozesa okuweereza mu bwesimbu. Ate ku ludda lwa Majoni, kirungi okimanya nti omukwano gugumiikiriza ate mulimu n'okwerekereza. Nsuubira nti ebbanga lye mubadde mwenna muyise mu bingi,
ebyessanyu ate n'ebisoomoozo. Kaakati nga mutandika olugendo lwammwe olujja, tusaba Mukama Katonda abawanirire era abasobozese okwaŋŋanga ebizibu nga muli wamu. Mbeebaza okumpita ku mbaga eno era mbaagaliza obufumbo obw'essanyu n'emirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Charles Mayiga